ekituufu kibadde nti Brian White abadde ayagala omwana ono, abadde amukwana oba amukozesa, naye nga bwe badda afuuka mukozi ate omukozi ow'emirimu ewaka ne mu sirayini ye mu ssabo lye, era wakubanga essimu noga kalo ono muka Brian White agikwata abalina ejjajja mu ssabo eri gye batudde, naye bweru badde bagenda nga ne bagenda awutu beyagalira eyo ebbali. Bwe bakomawo n'akola kikati. Olaba bwe nakyogera omukyala bwe yawulidde ripooti n'aŋŋamba ne Ssaalongo ddala kale abadde mujja wange bulijjo nga sikimanyi, singa nali nkimanyi bannange singa naguva dda naawo ne ŋŋenda. Kalo ng'abadde mwagala nga emuga nakyogedde kubanga sikyalina kyezza ate onotta muzimu yafudde kati era kyekimanyi. Gwe amugambye nti oli abadde mujja Anti yakiwulidde nga yawulidde bwe nakyogeddeko ku social media emu nankubira n'akiŋŋamba. Muga ati kirungi okimanyi okitegedde ate okyakolera kino oddamu n'omutta. Gw'ojja otya okumanya nti muwala we abeera wa Brian White? Ojja otya okimanya? Anti muga weekugambye neyiba bamuyita babiri, ye mukwano badde bamukwano nnyo. Kati Brian White gwe yakubira essimu n'amugamba nakomyewo, kati oli babiri bamenaga kampite kakalo kamperekereko naga kalo omukulu yakomyewo yatugende twerire ku ssente. Bwe baagenda tebadda. Mwaka ki? Kati ze mbala nti mwaka gumu n'ekitundu guwadde guweze naye kirabika anyway sibikkiriza nenze awo mwaka gumu n'ekitundu abadde aguwezeza nga bali ali eyo, naye nga ate bwe baagenda oli yamala n'amwefulya Brian White n'amugoba agenda ne Kalo kati neefuula okutegeera kwonna n'apuliza kwani ku Kalo, era oli bukyanga amugobayo ne Kalo ebbanga lyamazeeyo n'omwaka gubadde guweze bukyanga yagoba oli, kati Kalo nga yaliyo oli yamugoba. Era n'oli n'aŋŋamba naye taata Kalo bw'ajja avaayo, Kalo ze namutwala ajja aveeyo. Nemugamba munnange yeesalirawo mukazi mukulu, aŋŋamba tali bubi kati yamukalekyaze ne munonyeza walibeera, aŋŋamba tali bubi. Era bw'ajja otulabako tezikazireyo ewaffe ne tumugamba yi kati eri yafuuka ewammwe yinka akulaga talinaaki naye baalina kye baali bagoba. Muwala wo ali owa Brian abadde mukozi, abadde mukazi wa waka, abadde ki ekituufu? Akati ekituufu kibadde nti Brian White abadde ayagala omwana ono, abadde amukwana oba amukozesa, naye nga bwe badda afuuka mukozi ate omukozi ow'emirimu ewaka ne mu sirayini ye mu ssabo lye, era wakubanga essimu noga kalo ono muka Brian White agikwata abalina ejjajja mu ssabo eri gye batudde, naye bweru badde bagenda nga ne bagenda awutu beyagalira eyo ebbali. Bwe bakomawo n'akola kikati. Olaba bwe nakyogera omukyala bwe yawulidde ripooti n'aŋŋamba ne Ssaalongo ddala kale abadde mujja wange bulijjo nga sikimanyi, singa nali nkimanyi bannange singa naguva dda naawo ne ŋŋenda. Kalo ng'abadde mwagala nga emuga nakyogedde kubanga sikyalina kyezza ate onotta muzimu yafudde kati era kyekimanyi. Gwe amugambye nti oli abadde mujja Anti yakiwulidde nga yawulidde bwe nakyogeddeko ku social media emu nankubira n'akiŋŋamba. Muga ati kirungi okimanyi okitegedde ate okyakolera kino oddamu n'omutta. Kati wano obadde osisinkana muwala wo in case azze okukukyalira nga gamba nti eri bamusasula bulungi? Wasi kumusasula, kulya bulungi, talina salari gy'abadde afuna, kulya bulungi. Wali omitinzeeko Brian White? Bwe yankubira ne ku Lwomukaaga nti ngende ambuulira ebikwatagana ku mwana era twagenda ne Nnaalongo.
Saturday wedde ewedde ng'ovudde ogyeko eno omwafiridde kati eno yebadde eddiridde Saturday eri zaali ennaku z'omwezi mmeka ku lwomukaaga n'atuyita gwasooka omulaba physical yali yampita ogwasooka ku mwana ng'afunye obuzibu mbw alwadde yeewalula nga musota saafulumya olulimi nabampita nali nakagadi nalongo ye yasooka nayo naŋŋamba yanguwa bakuyita omwana atabuse natambula kagadi kuboyo kiro gwe kusookera ddala kumanyaani naye nga namuwuliranga mu bino byeyakolanga obwasime agabyemolobasime namuwuliranga kati kyebamukala ati okumanya Brian White kati nabanga babiri bwe bagenda kale okusookera ddala okumanyaani Brian White kubanga okujja mugambe bagende nalongo yalwera nze saaliwo atuuka okumanyaani Brian White nandi nawulidde nti naawe obadde okola n'omukulu akati ekyo kijja kuyamba n'abakolayo n'abakyala be baakutte mu statement bwe kinaafulumiramu nze ne musajja abadde akola ejange naye okuva lwe nalwala omukono guno kati nga nkolayo mulimu ki naye byonna bakuba bituli naye kirungi Brian White tiyafudde amagye gadde gakuumayo weegali tegafudde bajja kwogera nze mbadde dipaati ki owa Brian White nga nkolera oyo mukolerayo mirimu yaluwa gasirinda teyaliiyo wawulirako poliisi tiyalese bipapajjo bya gaasi amanya gaasa yayabise wawulirako gaasi afumuka bufumu gundi eba eyabise era ekuba n'ekisenge eyinza nokiyitamu ate n'omufaliso ogulimu ne bedcover n'amasuuka byaliyidde waliko n'empale y'omusajja nga eri ku kisenge waggulu wadde simu omukyala ka voice message oba bakakuwadde kubadde akolima bukolimu twagenda Mazarupe nkimanyi oba oganye kukwata bukwasi simu yange oba kiki byensiibyemu biwanvu Calvin yaleese abasirikale wano kati ninga ali ku house arrest tebanzikiriza kutambula banganye okutambula nti bajja kucekinga nnyumba olw'eggulo bazze kati n'abasirikale bange babatutte bataddewo poliisi yeekuumawo sirina kufuluma naye Calvin munneebalize ekyo kyakoze obutaagala nsiibule na ku mukwano gwange kitegeera ate mmwe temunkwata simu nange nammwe mulinga abeegasse ku Calvin amawulire ge nawuliddeeyo gaabadde malala lwakuba nsirise naye taata Lupe nabadde njoga okwogera naye tayogedde naye nayogedde ne Calvin amawulire ge mpulireeyo malala nammwe munvuddemu ku ssaawa esembayo nammwe mulinga abataagala nziike ku kkalu kati ninga musibe ewaka abasirikale bange babatutte bakyusizi bampadde ba poliisi be bankuuma sirina kwekyusa sirina kuva wano paka nga bamaze okumanya ebintu bino gye byavudde ne gye bikomye kambeerewo kale oba ekyo kye mwagadde kambeerewo kubanga nammwe temumbeereddemu ate nga buli kibadde kitambula wano Mazarupe teri kyobadde tomanyi tewali kibadde kitambula wano kyotamanyi eba kye musazeewo okunsasula mu ngeri eyo kale naye mbadde nsaba mumpeereze oli omuvubuka owa booda eyabaleeta yaleetanga wano kalo anone engoye ze azitwale kubanga nabadde nina okujja nazo nga nzija eyo munsindikireko anone ebintu bye kale twalibadde n'obuyambi ogenda okuzika omwana wamwe naye nemukola mutyo ne mugenda mu mawulire muka Brian White mubyonoonye era ne bakolimira nnyo Calvin musanji wange mbu yantaddemu ddala Saalongo okkiriza Calvin akozesa ensobi kale tubadde twagala tumuziike naye kati byonna mubyonoonye kati ate seete zivaawo so muzeeyi nga baagala okuvuvuuba nti omwana wo bamuziike speed naye omukyala yatuuse dda awantu awo agenda okubika omwana ono manyi otuyita yasooka kwetegeka kubanga kiraga waliwo nayali yeetuumye mokyala atendanti mbw amaze omuwa emitwalo 15 akkiriza omulambo agutuwadde nga ne ambulensi eyimiridde mbw naye amaze ogisasula egenda okutwala kale kati mokyala atendanti yennyini ayeetuuma najja naŋŋamba omanyi tye omwana omutuuse enkya mumuziikire waba muliro tebabatereka
kyenva mubuuza nze omwana wange sijja mwenyingala ne bw'anaavunda n'avaamu envunyu nga byengoba tebinnaggwa postmortem report tennaggwa sijja muzinga kale muzeeyi nkuwa amagezi naye ate okambwadde mukama buga tompa amagezi postmortem report esoma ki baana muliro kujja yayokewa muzeeyi kalo tumulwadde namugamba maama kalo kano keesiruwaza kalo fika yagitta nenze kalo mbadde nkugamba maama ngenda kumuyiiyiza mutolose kubanga owange omusajja tamumanyi ayinza n'okumubeezaawo okunamusiranya okumala emyaka ebiri nze kalo nani mukutoleseza naasobola okuddayo okwekolera wano talinawo ofika kono munalongo namugamba nti nsanyuse bw'oba olese ekiteese tonyamba nange omwana yannuma dda banne bakola bwali awo atudde tagaba naye musaala namugamba abamu ekyo tuva mugumu bavaako kusi netubeera nalongo n'afumba nanki netugirya wona ne mukwano gwange bamuyita muzeeyita male ntutuddeawo erigulire lyonna likwata ku kaloti yabadde kiyoba kiki ziba ziwera ssaawa 8 yakuba essimu 8 ogw'emisana era mwe lunaku lwe lumu mmande maama jajja bbaamu yengoikaga Ibrahim White naye jajja bbaamu ye lubaala amulinnya abadde akola ku kalo ne bakwata omuliro ne bayidde nnyo naye nze siriyo ne baŋŋambye kalo bamututte Kiruddu Ibrahim White ye bamututte ku Melville nalo nkiva mugamba ekiki kyoyogerako nalo nti kalo bayite kalo wadde tewaliwo mawulire obwedda mwezi nogera ne mukyala Brian nga siwulira buzibu bwonna ate amangu ago nti yangu akasikakala akasujja kwamala nagendanga bwenge naddamu nakuba nabuuza sire wanze ndi wano Kiruddu kalanga yakuba mukazi wa Brian nejjukira agamba tabadde eyo bamukubye bukubiza essimu naye babatutte naye naye kaala asinyewa ku ddwaliro Kiruddu naye kakati ogenda nange ngenda ukabwenti bamusanga ku geeti ya Kiruddu mbanvaako ku pikipiki essimu neevuga jjukira nasooka kusindikayo omwana wa mukoddomi wange asula ku Salaama wali kuleekaana ye aba asookawo kubanga ye ali kumpi kati ye asookawo ngenda okulira ankubira essimu ngikwata mpulira akaba tayogera mugayogera yogera nga mpula omutima gumbwatuse nagamba kale afudde kati kyeneewuunyizza era bannange bwolwawo ng'ate ogenda ogoberera ekintu kyeneewuunyizza akapapula ke nasanga ku kugulu ku kigere ak'omwana afudde ngenagafu namba nga kuliko manya ga mukyala Brian White ye next of eki ate agamba teyaliiyo era bamututte mu ddwaliro ye tabaddeeyo era naye nandaga abadde tannayingirana mu ddwaliro musanze ku geeti ya Kiruddu atabaddeewo era ne tuyingira naye naye ategeeza okola akapapula kuliko manya ga Daisy oba Nalunga Daisy oba Nalugwa Daisy next of kin kakano kati katunuulire ye next of kin naye agamba taliiyo naye bamukubidde essimu nti bayidde nnyo naye babaddusiza mu ddwaliro okumusanga ku geeti yandaga tuyingira naye tutuuka butuusi naye wuyo ye next of kin yatwala omwana mu ddwaliro kuliko n'ennamba yeyesu okiraba bane mulabise akakatu mukateekeyo ne ku poliisi mukatwake mwagala okumanya omwana oba yafa nga bamututteyo yagamba oli Daphne yamutwala sidde ye Daphne era gyali ababanga kwala kati Daphne yagamba ye yatwala kale Kiruddu omusirikale n'atwala boni kirumira oyo Brian White ku Melville omusirikale wa Brian naye olaba akapapula kagamba Daisy n'ennamba ye naye nga twamusanga ku geeti n'atulaga tannatuukako mu ddwaliro era agamba mangwe munsange wano ku geeti mbalinze nze ntuuse
netunuuliraga Katonda amanya agaliko gani n'ennamba y'essimu. Ndabako Deize Nalunga lino erisooka liriko J oba J-O lino linyaki eryo erisooka Eyo nonna Lubwama. wano wansi wano Joani Joseph Chikuliko. so kati awo otuuse muzeeyi ku ddwaliro ku ssaawa nga mmeka ze watuukira? We natuukira olwo nga zirigenda nze ndaba zaali already kubanga nsanga omwana afudde naye ate nsanga kapapula nga kuliko ssaawa mwenda naki n'ekitundu era nze bwe budde bwe natuukira mu kubanga omwana nno naye omukazi ono agenda okunkubira mu mwana ono yafudde n'essaawa ezo mpaatiike essaawa ezo omukazi ono alina kyamaanyi nnyo kye yakola nga sinnatuuka n'omulamu nasanga guli mu kkolero nga guli mu kolido ya mocha. Omwana wange bannange poliisi erina mulimu gw'amaanyi gwegenda kukola kumanya kituufu ekituufu kigenda kwezuula. Omukyalo ono njagala egende emumbuulize ani atwala Kalo mu ddwaliro ate bazadde lwaki wabalaga ati otuuse nabo ku geeti ekiruddu. Ku ddwaliro mwatuukirawo omukyala yaliwo bwomu oba waliwo sayidi ya Brian? Kati sayidi ya Brian abalala baali munda, yali abavubuka basatu n'omukyala omu omweru bamuyita Simena Kato naye ate Daphne saamulabawo. Daphne mumanyi ayatwala gwagamba ayatwala Kalo ye saamulaba wataata amutwala ye namusanga n'abavubuka basatu omu mumanyi n'erinnya bamuyita Mande. Bonna bakola yavuganga Kalo ng'aleese Kaleeko okundabako ku boda n'omala n'amuzaayo. Kati muzeeyi otuuse munda mu mokyale muwala waali mu lukuubo lw'eddwaliro. Olwo ne Calvin atuuse akati process yali yakugetandika ne batugamba omuggyako akapapula ku kigere n'ogenda olipootinga ku poliisi eri era weete mabegaawo ati bwe tatuuka ne bagamba ezo ensonga ez'omuliro ziriwa tunafuna n'ofiisi yaayo eri Katwe mulina genda Katwe netugenda ekatwe ne tulipootinga ne batuwa poliisi nejjawo omulambo ne gutwala mu mokyali emulago kuba baali bagenda kukola postmortem bwebitoboziraki. Naye ng'ekikyannuma oba n'ekyennuma waliwo obukodyo bungi nnyo ku nfa y'omwana, waliwo obukodyo bungi nnyo. Omwana ono yamala kufa ne bamwokerera. Ekirala omukulu Brian White ye yasirira naggwawo ekifuba ne feesi kubanga social media yagenze okukwata yakutte bigere kubanga omwana wange yajja omubiri gwonna kujjako omutwe n'enviiri zonna tewali teyajja okujjako ki eno yonna wansi. Naye Brian White okukwata balageko ebigere yo feesi kamera yagaanye ogimalayo yo okujja ebigere bwe yali azikiriza omwana wange yali asamba musambe najja ebigere n'engoye ze yajjiramu ziri luddawo n'ez'omwana wange zaabula. Omukozi n'atuka okukola statement mbu yali naked bwereere emisanatu. Ani omwana wo? Nabuuza ekiseete ne poliisi yabuuza olugoye yabaddemu ng'ajja lulu atya yali naked. Mbu ate okumutwala mu ddwaliro ate ne batamujja wajjiiridde bamujjawo mbu mu kinaabiro ku taapu ng'atudde nga amazzi yeefukirira amazzi. Olwo bino byonna ani abigamba? Yennyini omukozi omumanya gwe baali basula naye era kati nzira byonna nga poliisi emubuuza. Poliisi yamubuuza asula nti asula ano ate mwe yajjira si yeruumu gy'asulamu ate n'omulambo ate ne gutaba wajjiiridde mu luumu gy'atasulamu ate ne bamujja okumutwala mu ddwaliro mu kinaabiro. Baali ndowooza baagala muzikiza omuliro ogumwokyeza. Engoye bazikiza ekimubiri bw'osobola okussa ku nyama eyo ka petroli n'akwokya n'agaana n'okuzikira nga tusisaati oba tokutte empale yagwa mu petroli ng'ayaka n'atavaamu
ne petroli n'omweyiwakawo ne weekoleza n'asigala ng'ayaka n'akwokya wena n'oggwawo nga tobaddemu ngoye ne bagamba gundi yeeyokeza yeeyirire petroli aba mu ngoye era ze zitoba n'akoleera. ate bino ebigambibwa nti gaasi yeyamoto Yaluwa gas silinda teyaliiyo. Wawulyako poliisi tiyalese ebipapajjo bya gaasi amanya ate gaasi yayabise wawulirako anti gaasi afuumuka bufuumuufu gundi eba eyabise era ekuba n'ekisenge eyinza nokiyitamu ate n'omufaliso ogulimu ne bedikava n'amasuuka byaliyidde waliko n'empale y'omusajja ng'eri ku kisenge waggulu mweyajjiridde ng'eri ku kisenge waggulu mufaliso tegwayidde empale engoye zonna n'omufaliso netiya gas silinda eri wali era nayo kumpi teyatulika teyajja okitegedde gas omanyi bwakwata gas omanyi bwatambula asooka kavalinga wano wonna ayaka akavalinga naye onaayo kyona omuntu nga n'obuliri buli wali ne butali yona omwana lwaki teyasobola kwetaasa ku buliri obwo n'asikaku eweeyi okulangiti ezo bedi kava n'agyekuba ye nekirala omuntu waabajja akuba emiranga n'enduulu ekikulu wali so much sensitive bakuumawo nnyo naye omuntu n'akuba enduulu abasirikale abakuuma ne batavaayo okujja kutaasa mbeera eyo omutali bintu biira omuntu kapeti oba mweri wabula gundi zitayiro zino muliro kyogumwokya paka okutuuka okusirira n'atasula na lunaku nga ye omwami gyali amasimu akuba yobeera otya n'omwana w'omuntu mwaka mugumu n'ekitundu n'odda engulu n'otamugambako nti nga kitalo sinnafuna wadde simu yo kujjako zino social media endala abadde bamemengwa waliwo mukyala ate bengeri gye bakuulakuula basajja naye bajja kimukola akola ku TV njagimanya twakola ayabadde amemengwa ku nfa y'omwana we yabadde amemengwa ne batalika n'ogamba nti omukulu abadde ampaka sente oyinza okudda ku ekyo ddala basagira mu kufa kw'omuntu omwana wange nze mutundu omukulu abadde nga muwaka sente kati weewunya omuntu watakubidde nakugamba olw'okuba mu ensonga nziveeko tolaba nti abamu bakola loopholes kati abo abamukubye ebigere be bamu abantu ayagala okulwanyisa omusango gwa nti omusajja yateese n'okukwata akasente nti nali tunda omwana yali yamusangako golukaisi muzeeyi awo wennyini mutuuse kugundi ani afuna fyuno emmwe oba mukyala ne sente zaabwe ezisembeyo nazisasulidde yiri luweeko kubanga bamutwalidde kakadde kamu emitwalo 3 ne tumuwako 5 kaaso akamu 2 twakamuweeredde erinze n'ensigalayo ku simu zange zino tewali simu yaliisiyinza sente ya mwami simanyi bwe bakoze ku byakubatyo anti Naalongo agambye mbu mwatuukaawo nga babagamba omuntu talina kusula mulina muziikirawo mukusooka baali banvuvuba nti nga baagala kuspoiling evidence ekyeddwaliro oba omukyalo ono yali yakolaganye edda nabali ab'eddwaliro yali yakolaganye edda n'ab'eddwaliro ono Brenda bwangamba ki ogenda mukwata wandiri speedi naye omukyala yatuuse edda awantu awo agenda okubika omwana manyi otuyita yasooka kwetegeka kubanga kiraga waliwo nayali yeetuumye mukyala attendant mbu amaze omu emitwalo 15 akkiriza omulambo agutuwadde nga ne ambulance eyimiridde mbwa naye amaze ogisasula egenda okutwala kale kati mukyala attendant yennyini ayeetuuma najja naŋŋamba omanyi ti omwana omuntuuse ejja mumuziikire waba mulio tebabatereka kenga mubuuza nze omwana wange sijja mwenyala ne bw'anaavunda n'avaamu envunyu nga byengoba tebinnaggwa bwosimo temuliko tennaggwa sijja muziikire kale muzeeyi kuwa magezi naye atokambwadde mukama nga tompa magezi so postmortem report esoma ki baana muli yayoke muzeeyi gw'ojja otya okumanya nti muwala we abeera wa Brian White ojja otya okimanya anti
Munga we kugambye neyiba bamuyita babiri. Ya mukwano baga mukwano kuno. Kati Brian White gwe yakubira essimu. Namugamba nakomyewo. Kati oli babiri bamenaga kampite kakalo kamperekere konaga kalo. Omukulu yakomyewo yatugende twerire ku ssente. Bwe bagenda tebadde. Mwaka ki? Kati nze mbala nti mwaka gumu n'ekitundu. Lwadde guweze naye ekirabika anyway sibikkiriza nenze awo omwaka gumu n'ekitundu abadde aguweze nga bali ali eyo naye nga ate bwe bagenda oli yamala n'amwefulya Brian White n'amugoba babiri agenda ne Kalo kati neefuula okutegera kwonna n'akuza kwani ku Kalo era oli bukyanga amugobayo ne Kalo ebbanga lyamazeeyo n'omwaka gubadde guweze bukyanga yagoba oli kati Kalo nga yaliyo oli yamugoba era n'oli n'aŋŋamba ne taata Kalo bw'ajja avaayo Kalo nze namutwala ajja aveeyo namugamba munnange yeesalirawo mukazi mukulu aŋŋamba tali bubi kati yamukalekya ze nemwanoonyeza waalibeera aŋŋamba tali bubi era bw'ajja otulabako tezikazireyo ewaffe ne tumugamba yi kati eri yafuuka ewammwe nka akulaga talinaaki naye baalina kye baali bagoba. Muzeeyi muwalawo ali owa Brian abadde mukozi abadde mukazi wa waka abadde ki ekituufu? Akati ekituufu kibadde Brian White abadde ayagala omwana abadde amukwana oba amukozesa naye nga bwe badda afuuka mukozi ate omukozi owaki owaka ne mu sirayini ye mu saboli era wakubanga esimu noga Kalo ono muka Brian White agikwata abalina ejjajja mu Sabeeri gye batudde naye bwebweru badde bagenda nga ne bagenda awutu ne beeyagalira ebbanga bwe bakomawo n'akola kikati olaba bwe nakyogera omukyala bwe yawulidde ripooti n'aŋŋamba ne Saalongo ddala Kalo abadde mujja wange bulijjo nga simanyi singa nali nkimanyi bannange singa nagubadda naawo neŋŋenda Kalo ng'abadde mwagala nga namugamba nakyogedde kubanga sikyalina kyezza ate onotta muzimu yafudde kati era kikimanyi gwamugambye nti oli abadde mujjawo anti yakiwulidde nga yawulidde bwe nakyogeddeko ku social media emu n'ankubira n'akiŋŋamba nga te kirungi okimanyi okitegere ate okyakola kino oddamu n'omutta kati wano obadde osisinkana muwalawo enikesi azze okukukyalira nga gamba nti eri bamusasula bulungi wasi kumusasula kulya bulungi talina salari gy'abadde afa kulya bulungi wali omitinzeeko Brian White bwe yankubira ne ku Lwomukaaga nti ngende ambuulira ebikwatagana ku mwana era twagenda ne Naalongo olusatadde ewedde ng'ovuddeko ogyeko eno mwafiiridde kati eno yebadde diridde Saturday eri zaali ennaku z'omwezi ku Lwomukaaga n'atuyita gwe gwasooka omulaba Facebook yali ampita ogwasooka ku mwana ng'afunye obuzibu bw'alwadde yeewalulanga mu sotas akutumya olulimi nabampita nali nakagadi Naalongo ye yasooka nayo naŋŋamba yanguwa bakuyita omwana akabuse natambula kagadi kivoyo kiro gwe kusookera ddala kumanyaani naye nga namuwuliranga mu biro byeyakolanga obwasime agabyemolosime namuwuliranga kati kebamukikala ate okumanya Brian White kati nabanga babiri bwe bagenda Kalo gwe gusookera ddala okumanya Brian White kubanga okugya mugambe bagende Naalongo yalwera lusaaliwo